tukukuumira mu kumanya nga tukuleetera ebintu ebyewuunyisa ate nga bituufu mu kanyomero kaffe wabula okumanyako. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu myaka 9 gy'amaze ng'akutte eddamula akoze nnyo okutumbula ebyobulimi mu bantu ba Kabaka naddala ng'atumbula ekirime eky'emmwanyi mu nteekateeka gye yatuuma mmwanyi terimba. Mu nteekateeka eno atalaaza amasaza ag'enjawulo okwagazisa saako n'okuzzaamu abantu b'abeena amaanyi okulima n'okulabirira obulungi ekirime kino eky'emmwanyi basobole okutumbula n'okwongera ku nnyingiza yaabwe. Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga era yagunjaawo n'enkola gye yatuuma luwalo lwaffe. Mu nkola eno nno abantu b'abeene mwe bayita okukiika embuga saako okufuna amawulire n'obubaka obw'enjawulo obukwata ku Bwakabaka. Abantu ba Kabaka bajja n'oluwalo olw'ensimbi eziyambako mu nteekateeka ez'Obwakabaka ez'enjawulo. Enkola eno eya luwalo lwaffe etambulira ku mutendera ogw'amasaza nga gakiika embuga okusinziira ku magombolola ag'enjawulo. Enkola eno eyambye nnyo okwongera okwagazisa abantu b'abeene Obwakabaka bwabwe n'enteekateeka zaabwo ez'enjawulo. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu myaka 9 gy'amaze ng'akutte eddamula atumbudde nnyo ebyobulamu olw'ensiisira ez'ebyobulamu ezizze zitegekebwa mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo okuyamba okujjanjaba n'okugema endwadde ez'enjawulo okugeza mu ndwadde ezizze zisibwako ennyesira. Mu nsiisira zino mulimu endwadde y'ekibumba oba giyite hepatitis B, mulimu endwadde eya nnalubiri giyite sickle cells, mulimu endwadde eya lumiimamawuggwe giyite COVID-19 nga nno kw'otadde n'endala. Bwe tugendako mu kisaawe eky'ebyenjigiriza, Katikkiro Charles Peter Mayiga era azze atumbula ebyenjigiriza ng'ayamba mu kuzza amaanyi mu masomero n'amatendekero ag'Obwakabaka okugeza ssettendekero owa Mutesa 1, Royal University, Buganda Royal Institute, Lubiri High School, Lubiri Nabagereka Primary School nga nno kw'otadde n'amalala. Mu kisaawe ky'ebyemizannyo, Katikkiro Charles Peter Mayiga atumbudde emipiira gy'amasaza ng'ayagazisa buli ssaza okwenyigiramu wakati mu kuluubirira okuzza obumu n'okutumbula talanta mu bantu b'abeene. Mu mbeera eno abavubuka bangi bafunye omukisa okusambira ttiimu z'eggwanga nga nno kw'otadde ne ttiimu mu mawanga g'ebweru era nga kino kibayambyeko n'okufuna ensimbi. Mu kisaawe ky'obukulembeze, olw'okuba nti Katikkiro ye Kabaka ow'ebweru era akoze nnyo okutumbula ebyobukulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda mu mitendera gyonna okugeza yakendeeza ku muwendo gw'abaminisita ba Buganda. Olwo nno abasaamusaamu abaasigalawo ne basobola okufuna omuzinzi. Abantu bangi bamuyigiddeko obunyiikivu obw'okukola emirimu okukuuma ebiseera nga nno kw'otadde n'obuyiiya. Mu bukulembeze era Katikkiro Charles Peter Mayiga yaggyawo n'enkola ey'obwannakyewa era kaakano abakozi munda mu Bwakabaka obwa Buganda basasulwa omusaala basobole okussaayo omwoyo n'obudde bwonna ku mirimu gy'Obwakabaka bwa Buganda mu ngeri y'emu okwanguyizaako abaami ba Kabaka okukola emirimu gyabwe obulungi. Abaami ku mitendera egy'enjawulo baaweebwa entambula omuli amagaali, pikipiki nga nno kw'otadde n'amamotoka. Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, ffe ng'ekitongole kya Ssaabasajja ekya Chabasa Farmer tukwebaza nnyo olw'ebyo by'okoledde Obuganda mu myaka 9 gy'omaze ng'okutte eddamula era tukusabira Mukama ayongere okukuluŋŋamya n'okukuwa obulamu. Nkwebaza nnyo okwekomera ku Chabasa Farmer Radio Buganda n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna. Weebalire ddala tojjanga okwo. Nze Emi April Nakawombe. 88.8 CBS FM.